Abagwebeddwako emikwano soso capital bamuse networking tebakyagirina omuntu akubira kale simu nga tona kyogenda mu gatako kubanga talina soso capital networking yagitta. Era abavubuka baffe tubakubiriza okukozesa emitimbagano okwekulaakulanya n'okukolerako business wabula si kuvuma na kufuna bizibu. Kyova olaba nti tuli wano tulabe nga pressure ono amateeka gamukolako era akangavulwe ng'amateeka bwe galagira. Era tusaba Katonda gwe tusinza nga ffe abalumirirwa abantu babulijjo omwami oyo abonerezebwa abeere ekyakulabirako eri omuntu yenna avoola obwakabaka bwa Buganda oba omuntu omukulu yenna. Omuntu ono olowooza alibadde abonerezebwa atyo okusinziirako ekyo kimulaba kye yakola? Nze akodingire bwe ndaba nga nti ayina emisango 8 mu kkooti mbadde njagala omulamuzi wakiri buli musanga musalire emyaka 10. Musango guno munene nnyo siguli mu nzeka nze nga nze complaininga nga nze okuvumwa kwange nga nze Jennifer full figure nze nsobola okumusonyiwa kuba nange ensobi zikola abantu nezigonjola abantu nange ninabe nali nsobezza ate naye nga amaze kutegeera nti nakola ensobi nevuma full figure. Naye waliwo wekitiibwa speaker of parliament omukyala Ntamongo my sister, waliwo wekitiibwa Joyce Sebugwawo, ate waliwo president w'eggwanga Uganda ndi mwabuzi wa president. Ensonga z'eggwanga ssemateeka w'eggwanga mu Kawairo 17E kampa obuyinza obw'enkomeredde okuyimirira mu nsonga z'eggwanga. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad mukutuguta nti kwe tuli twongera okubaniriza tukyali ku Buganda Road wano ku kooti ensonga za pressure zikyakutte wansi ne waggulu. Mulamuzi alagiddewo nabeere ng'akomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwezi ogwokusatu. Kakati wano wendi ndi president w'aba tiktokers ne maama full figure then twagala okubeera nga twogerako nabo ensonga za pressure zino abaziraba batyo. Omukulu wa Abaho president ogamba otya pressure aleeseddwa mu kooti akeezeddwa n'abeera nga addizibwayo ajja kuba nga akomawo ku ennaku z'omwezi 15. Ensonga za pressure nga gwe president oziraba otya? Ffe tubadde mu jjaamu era tubadde tukimanyi nti ali kujja era tutuuse nga bali kufuluma mu kooti naye nga bamutaddeyo bamwongeddeyo ku remand okutuuka ennaku z'omwezi nga 15 naye balooya baffe bo baakedde obweda bwe bali mu kooti ffe tuzze leeti tusanze nga abaana okumaliriza naye nga agenze ku remand akomawo ennaku z'omwezi nga 15 naye kitwongeddemu amaanyi abaana bonna babadde basanga lyambogo bonna ba Buganda ekyo kitwongedde amaanyi nga ffe abali ku lutalo abali mu kulwana kitwongedde kuba abadde abantu abawera 10 abasanga lyambogo izikisanga lyambogo waliwo ngoba za mbogo ne group z'abavubuka eziva mu Buganda. Exactly ne group z'abantu abava mu Buganda bona babaddewo bateki lwakuba nti bakedde but next time sawa 12 tugenda beera wano era tusaba Katonda gwe tusinza nga ffe abalumirirwa abantu babulijjo omwami oyo abonerezebwa abeere ekyakulabirako eri omuntu yenna avoola obwakabaka bwa Buganda oba omuntu omukulu yenna. Omuntu ono olowooza alibadde abonerezebwa atyo okusinziirako ekyo kimulaba kye yakola? Nze akodingire bwe ndaba nga nti ayina emisango 8 mu kkooti mbadde njagala omulamuzi wakiri buli musanga musalire emyaka 10. Emyaka ngana n'akadiira 8. Emyaka nga 8. Yeah, according obusungu bwene nanze nga Abaho so omulamuzi yamanyi n'endowooza ye. Okay, kale katwogereko ne balooya bakanso omukulu Sibitase. Jendi sebo amanya na habwe Precious ndi ne munange Kanso Rutaro Robert tuline client waffe Jennifer full figure presidential advisor. Tubadde tugobererako ku musango gwaffe guno client waffe gwe yateekayo nga yali wamu ne Buganda atuvunaana omwana ono okutyoboola ekitiibwa ky'obwakabaka speaker wa parliament president w'eggwanga okutyoboola abantu ab'ebitiibwa ebyenjawulo ng'ate alabikibwa nga atakwatibwako ku mukono. Tuli basanyufu nti at least kitambula bulungi message etuuse mu bantu nti tukozese bulungi social media at least tuzikozesa okwekulaakulanya tuleme okuzikozesa ate okutyoboola oba okumenya amateeka. So ffe tugenda mu maaso kugoberera kesi eno ng'amateeka bwe gagamba
era twagala tulabe nga omusango tugugusa. Kale kanjogereko ko ne kanso mulala kanso omusango abogulaba guno bwe gutambula temuyinza mwana nokumutira ku liiso. Amanya Robert Rutalo, Erigon Advocates, era ndwana ne kilantu waffe mukyala Jennifer Nakangubi full figure. Kyenyiza okwogera ku nsonga eno nti kino pressure kyayitamu olwaleero kibe ekyokulabirako eri bavubuka n'abaana banne abegufudde omugano okozesa obubi omutimbagano naddala social media zi TikTok, zi YouTube, Instagram mu ngeri ey'okuvuma abantu. Abaana bonna mwenna abandaba abali ku TVN muyigire ku pressure kyayitamu olwaleero. Ate omanye nti kino si kyeyeka gwe naawe okudda ku TikTok n'ovuma omuntu n'omusala waadi n'omusala kalebule amateeka weegali gajja kukwata. Lwalo pressure ali Luzira abazze olwaleero asabe okwemirirwa bail application court egigobye nemuzaayo Luzira. Okitegedde kaakati ate fenga balooya ba complainant omwabi full figure tetugenda kukkiriza pressure kufuna bail. Full figure yawaba pressure. Yes, full figure ekirantu waffe ye mwabi omukulu weewaawo yakiikiridde kabaka, yakiikiridde president, yakiikiridde speaker, yakiikiridde bonna abaavumwa pressure kuba naye yamuvumiramu. So olwaleero full figure yayimiriddewo ku lwabo bonna abaatyoboolwa oyo mwana pressure. N'olwekyo ono omwana kyayitamu kibe ekyokwegera ku mwenna abaana mmwe abali ku mikutu mukose bulungi social media. Mwabadda ku mikutu ne mweyambulirako, abadda ku mikutu ne mwemulirako, ne muvumirako abantu, amateeka we gali gagenda bakwata. Nze kyembaga. Kale tweyanza tulinawo wano lawyer omulala. Lawyer soko yanjulira abantu. Zimbeze Fania omwogezi w'abavubuka mu Bwakabaka. Omwogezi w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda. Yes sebo. Yegwadira omukulu Alani Mayanja Sebunya oboli yali w'abavubuka bokka. Naye yali w'abavubuka sebo. Era mu ddoboozi eryo ng'omwogezi w'abavubuka mu Bwakabaka tuvumirira enkozesa embi emitimbagano y'ennaku zino ate nga kirimu bavubuka. So tuvumirira enkola eyo ey'okwogera ebityamu okuvuma n'okuvoola abakulembeze nga ku mitimbagano. Ate era ng'abavubuka tetugenda kukkiriza nkola eyo era tugenda kulaba nti amateeka gakola era gakangavvule buli avoola abakulembeze. Era abavubuka baffe tubakubiriza okukozesa emitimbagano okwekulaakulanya n'okukolerako business wabula si kuvuma na kufuna bizibu. Kyova olaba nti tuli wano tulabe nga pressure ono amateeka gamukolako era akangavvulwe ng'amateeka bwe galagira. Okusinziira ku mateeka singa guno pressure gumukka mu V olowooza ayinza kusibwa bbanga ki? Nga tuvudde ku kusaba kwa Abaho naye singa gumukka mu V mateeka olowooza ayinza kusibwa bbanga ki oba kuwanga siyinka n'etya? Essaawa eno poliisi n'oludda oluwaabi bakyanoonyereza era bakyamugulako emisango egy'enjawulo emirala. So siyinza kugamba nti omusango ne guno naye tusooke tulinde okunoonyereza kwa poliisi ku ggwe tumanye emisango emituufu egimuteereddwako awo tujja kumanya n'ebibonerezo ebinaamuweebwa. Kale ensonga za pressure na mutimbagano waliwo maama Jennifer full figure presidential advisor nagala mbenga njogera kuna imamu sibyuti Jendi sabota sabo ndi mpola nze Sonko Muhammad. Okay. Twagala okubanga atulira okwogera okuva gyali batugamba musango guno guli butereevu bigenda biti eyo ewa nga igwanga nga bulitambula gyoyitira gwanga itambula bulungi nisoko ko baza mukulembeza gwanga Uganda His Excellency Kakuta Museveni nte gwanga ali kute bulungi egwanga itambulya ddala abasanyuka ebivulu mu biraba abakola businesses bazikola kugamba nti abantu balina eddembe abamuli bayitiriddeko eddembe lingi emirembe gimazeko emirembe President Museveni tekizibu kya Uganda eddembe lingi akwatemuko so mwebaza olwokuba nti eggwanga ali kutemulira mabalitambula wangano wankwade wali okusomoza ebitebibula ensi zonna mu ebiri nengera tusiga tumuvinga ensi esigala etambula. Omulundi ogwowedde emabega pressure bagamba bagende bamukebere ayinza obba omwana atali bulungi g'omutwe mulalu wategeddeko ebyavuddeyo? Omuntu omulalu tabanga pressure. Omuntu omulalu okwatalingira yiti n'ogyeteekamu n'ovuma
omala funa lingira iti n'ogikuma omuntu omulalu lwaki tavuma maama oba taata we omeeko nga yeeyambula omuntu omulalu abeera ku street famire ye bwaba mulalu yafaayo okulaba nti mulalu we mujje ku bantu lwaki teyavuma maama oba taata we baganda be so muleke kwekwasa bulalu abalo babeera butabika owulira ekyerala nti nno ebintu bino bikolebwa ne mwekwasa njagala obategeeza tuli serious n'okusingawo era message yange egenda eri abawagawaga befula kye batali aboogera ennyo kintu kinetagisa kubeera ku kkooti oba kubeerawo ekyo kyenkola nkimanyi I know who I am. I know what I'm supposed to do. I get you. You know? Tekinetagisa kumala kubaawo muvinge n'ensonga no kusooka nebaza baloya bange aba Herigon Company omukulu Lutalo Nahabwe nebaza baloya ba Buganda omukulu loya wakatikiro omukulu Ronald Musoke kanso na Musoke nebaza ne loya omwogezi w'abavubuka mu Buganda atenga naye kanso naye ayamukidemu nebaza abaana abankobaza mbogo bonna bavuddeyo this time ebibine ebyenjalo sinkobaza mbogo zokka yes ebibine ebyenjalo n'abaganda abalaze okunyolwa ensonga si abaganda yokka wabula yaffe bannayuganda okutwaliza wamu olw'ensonga gwovayo n'otyobola omukyala speaker wa parliament Anita Mongo namba 3 w'eggwanga it's a pity nkunakuwalirako bw'ovayo n'otyobola president w'eggwanga his excellence yayina komandi esemba ne semateeka mu obuyinza obwenkomeredde bw'ovayo n'otyobola Ssaabasajja Kabaka ate koyo nfa nze muzzukulu wa Kasujja Busujja nze wengeye awo nfa ku Ssaabasajja Kabaka lyesavu lyaffe kyekitiibwa kya Buganda tulina okukuma ekitiibwa kya Buganda n'okuyamba abavuka kino kitukola kiyamba abo tuli mu kuyamba so tolowooza nti tukola mu bubi tuyamba mmwe eneeyisa yammwe mwabawagawaga mwabakola ensobi zikola bane zikolwa abantu oba bikolako biveeko lekera ovuma abantu mulekera wagawaga abantu nomugamba nze nja mweyimirira era Bairo bagituwa Bairo si bwebeera tebayogera njogere kati ebadde etya mbabuuze kabati mukafiti no Bairo ebadde etya abali boogera ennyo Bairo ebadde etya n'obitunuulira kakati okusinziira omwana ono emisango nga bozze otemaatema abantu bajjaweebula common sense is not a common nga ggwe oyinza okulowooza omwana yali badde asana kibonerezo kyenkana kitya nze muzzukulu wa Kasujja njagala afunemu ekyokuyiga n'abalala bakirabireko kyekisookera ddala nga bwe ndi muzadde njagala ategeere nti okuvuma kibi simwagaliza kubonaabona nnyo naye at least afunemu ekyokuyiga ate amanye n'ensobi zikola abantu nezigonjoola abantu amanye nti bannange nakola ensobi mu ngeri emu oba endala naye bano abamuwagawaga abo bagwera nosense abo ng'ate tebana kye bali abefuula nti bamanyi nnyo waliyo abasajja abakulu ng'ate baganda bassennoga simanyi baani okumuyimirira bamuyita Ibrahim Sembatya ku TikTok akosa UG muzzukulu wa Kisolo oyo exactly musajja muganda mbewuunya n'ojja okweyimirira omuntu eyabufoora kabaka wa Buganda ate ng'oli ku ttaka lya Buganda ate ng'oli ku ttaka lya Buganda ate amanya nga gwe Ibrahim Sembatya bananjogana jjajjange Kasujja omuntu yakola ekiva ekyo bananjogana jjajja wange Kasujja akuli ekika kyenge yaŋŋamba tulina okuboolera ddala abantu abatyobola obwakabaka bwa Buganda nga ne banywa mazzi tubaboola ne bagula ebintu ku dduuka tubaboola ne bapangisa tubaboola nga ne walinnya boodabooda nga yavoola Ssaabasajja Kabaka tumuboola ekino ekyo nakitwala nga kya muwendo nnyo kubanga ndi mukazi Muganda I'm proud ate ndi munnayuganda ayagala Uganda ennungi ndi munnayuganda ayagala okuba buli muntu ekitiibwa kye so n'olwekyo njagala bategeeza nti kawunti z'omusango tezinnaggwayo wawulira munana tuyinza okudda nga ziri 25 temutoddirizeeko engeri gyoyogeddemu nga maama olowooza ng'okyawaga okyavuma oba otowaaza kintu kikulu n'okumanya ensobi zikola bane zigonjola abantu mulekerawo okuwagawaga abaana b'abantu naddala mmwe abali ku social media abanoonya obusente abasondasonda abagala likes ne comment mulekerawo please abaana mubabuulire nti wakola mistake yeetonde yenenyene mu mutima amanye nti kino nsobola okukivaako ate nenkola ekintu ekyali kingattako abaana baggwebeddwako emikwano social capital bamuse networking tebakyagirina omuntu akubira kale essimu nga tolina kyogenda mugattako kubanga talina social capital networking eyagitta togenda mutwala wa speaker nti amuyamba amuwa omulimu ogenda mutwala wa minisita Ssebuggwa wamuwa omulimu ogenda mutwala waani so ekyo mukimanye nti kikulu nnyo mu bulamu ate mukitegeere nti kyemukola kikyamu oli maama
omwana ontoyinza kuddirizamu n'ogamba ekyobuzadde kuba si omuntu asoose okusibwa. Musango guno munene nnyo siguli mu nzeka. Nze nganze complaininga nganze okuvumwa kwange. Nganze Jennifer full figure. Nze nsobola okumusonyiwa. Kuba nange ensobi zikola abantu nezigonjola abantu. Nange ninabe nali nsobezza. Ate naye nga amaze kutegeera nti nakola ensobi nevuma full figure. Naye waliwo owekitiibwa Speaker Parliament omukyala Ntamongo my sister. Waliwo owekitiibwa Joyce Ssebugwawo. Ate waliwo president w'eggwanga Uganda ndi mwabuzi wa president. Ensonga z'eggwanga ssemateeka w'eggwanga mu Kawaayiro 17E kampa obuyinza obwenkomeredde okuyimirira mu nsonga z'eggwanga oba okuyimirira mu nsonga za president. Ate nganzo omuwabuzi we mu penal bwe tugenda mu penal code mulimu sections ezimpa obuyinza nganzo omuwabuzi wa president. Nze ni mwabuzi wa president alina appointment letter. Ate nyumi ate yogerako obweyogezi. Ssemateeka mpa obuyinza bw'oba oyagala genda osome constitution y'eggwanga Uganda olabe ssemateeka obuyinza bw'empa. Nkugambye article 17E empa obuyinza obwenkomeredde nganzi Munnayuganda okwetaba mu nsonga z'eggwanga yonna okwetaba mu nsonga ezinyigiza president nganzi omuwabuzi we. Ate mu penal code mulimu ninamu obuyinza mulimu sections ezimpa obuyinza nganzi omuwabuzi wa president. N'olwekyo bebuuza abiyingiramu ngani akola atya oba nnyonnyodde. Yes, njagala mutegeere. Oyinza okundaba wano nga ndi nganze n'ate nga ndi okulwa president nga ndi okulwa Speaker Parliament nga ndi okulwa Minister Ssebugwawo. Buganda nga muzukulu wa Kasujju. Nga ndi okulwa Buganda kuba mmanyi amateeka. Nina okukuuma ekitiibwa kya Buganda. N'olwekyo goboddeeyo n'ogamba abiyingiramu ngani lwaki yabirimu. Mind your business because sigenda kukkiriza kuvuma abantu. Sigenda kukkiriza kutyobola Bwakabaka bwa Buganda. Nakugamba nti omuzungu agamba the common sense is not a common. Mugezeko mufune common sense muleke kweyisanga babuyabuya. Abaana abapika bannammwe naddala agavubuka gali okwagagala likes ne comment. Mwatugamba mujja wano kumweyimirira mbadde luddawa. Ndabeewo Muganda we. Ndabeewo Muganda we ne mukwano gwe. Neboogerako nabo tebabirina. Kati mubadde luddawa. Ye bagambe buli asaba okweyimirira yeyimirirwa. Temuli balamuzi muleke omusango utambule. Ate omusango guli mu kooti oba toli towawaabira toli muwaabirwa. Tolina right egunogo settingako mumanye amateeka. Odde noyogera omusango nga guli mu mateeka tolina na right egwogerako because si gugwo. Toli complainant toli kiki olodda ogwogerako ngani. Kibuzo kyange ekisembayo. Bw'olaba omwana amaanyi g'addakozesa n'okkaabira entebe mwabba entebe yange and so on. Full figure akozebwa atu n'amulumba guni n'amulumba. Wayinza obbaawo endowooza enza okulowooza nti omwana ayinza obbaawo waliwo omuntu amuyambako. Sometimes abaana bano bakozesa amaanyi mangi nnyo nekikwetera okulowooza psychologically. Naye ffe abantu abategeevu Katonda byatuwa amagezi tukimanyi bulungi nnyo nti bano abaana baagala nnyo kabampane baagadde erinnya baagadde ne likes. Kyova olaba nti osangayo omuntu avuma omuyimbi nga Kamiliyoni mbu naye akola erinnya making celebu. Era tojja kumakinga tojja kubeerawo bbanga. Kubanga govuma yakusooka watati yamala kuvuma gokola erinnya. So bakikozesa nnyo ne baloletera abantu okubalowoozesa nti waliwo abatuma nga n'abatuma taliiwo. Bakikozesa nnyo ne baleetera abantu okubaleetera empalana n'obukyayi n'obujja okwebolabola nolowooza nti no maybe waliwo amutuma. Naye bano babyekola olw'ensonga nti olusi baba promoting obuyimbayimba bw'abayimbi kati waliwo abo abayimbi abaako n'abo abayimbira abafu abayimbira emmere bayimbayimba obuyimbayimba n'ayagala jjembo ayimba naye nga nebyayimba tebiriiyo. Kati ye mukwagala okutambuza ekiyimba Uganda ogimanyi nti bad news is a news. Alina kuwalampa munene. So ekintu ekitali kituufu kubanga ne bakamyoni bakola amanya tebana be bawalampa baaliwo twabasangawo naawe osobola okukola erinnya lyo n'obeera munene ku TikTok oba ku Facebook. Ye likes zikuyamba ekyesawa ya leero n'abamwemya tabayina likes zakuyamba kine comment ne views zewafuna ennyingi. So fumintiriza nabagamba nti success and fair based on reason and reality. Fumintiriza nnyo mu kintu kyokola. Bigambo ennaku zino byetera ddala by'Olungereza. Katabo ka Miss Kigundu success and fair based on reason and reality. Ate reason as the world masterpiece. N'olwekyo gezaako nnyo okufumintiriza mu buli kyokola nekyogenda okwogera. Muzungu agamba nti a one word to a wise man is enough. Ndoza mukitegedde bulungi okuwabula eri abavubuka abali ku mutimbagano kuba ne banaawabuka twalaba Sefuko tulaba Kakono kyonna kiggwera mu success and fair based on reason and reality. Kiri gyo eri ekyokuyiga n'okutegera n'okufumintiriza buli kintu kyokola fumintiriza nnyo kigatako bakikutoolako. Yo akatabo mubaamu biki ddala kankwateko mubaamu bingi bizinesi kuyiga bwizi bwongo kuyiga kakuyamba
reason and reality kakuyamba yeah okay nakutuleka ya akaloozo konna akaloozo kembalekera kajja kuba katono nnyo mugezeeko okukozesa chances ng'ofunye likes ne comments oba okufunye essimu yo ng'eyo okunoonya networking ne social capital kubanga buli lwovuma abantu ojja vuma full figure nga manyi Muhammad Nsereko Muhammad Nsereko nga yalina omulimu otuukayo nga nze nina okusekeningayo nga wanvuma ojja kuvuma omuntu yena ojja kuvuma omulamuzi otuuke mu maaso g'omulamuzi oba wavuma maama we akusindika tuzira emyaka 8 oyo omulamuzi alina obuyinza obwenkomeredde ojja kuvuma State Anton omusange mukubo omuvumye tomanyi yeye otuka mu kooti nga yaguyimiriddemu agambe no peni bagimenyemu n'olwekyo mwegendereza abantu emuvuma ate si buli muntu tyavumwa ate okuvuma tekugattako tekulina image na impact ffe mwalowooza ntitwavuma abantu ffe twalinga mu lwali waffe ne bakusaasira olumba gw'omanyi oluzasimu abakyonoona ne baganga gundi amuvuma naye kanvume ffe twalinga mu kusaaga kwaffe nga fulufiga avuma kamuvume nange mufunireko like endowooza bwekugamba era nabo ddala ndaba ayagala kukyogera nga nkulaba emimwa gyo nze bw'obanga nsaaga ne kusaasira kati nga gwe wonobeera ne mukwano gwo basisitawo nonga nonega nti mbwa gwe jampa eno yakabi naga bamuyitambwa nange nja muyite webale nnyo noga nti mbwa gwe eno simu yo bannange yakabi banaye mbwa eyambala bulungi kale kirabe something like that kati ate nga twemanyi olusi twabeeranga mu gurupu zaffe nga tunyumirwa twetwala lwali level nga zeezo olumba level yo naye olumba kabaka omanyi kye bayita kabaka gwe eri empologoma ya Buganda liri esavu lya Buganda abaganda basobola n'okukutta gwe balina okukuboola gwe ofe ng'obuunye era ng'ovaamu n'envunyo omanyi kye bayita empologoma ya Buganda omanyi okulumba President Museveni omanyi bameka abali ku President Museveni nga ne opposition ya ku Museveni ovuma waki Speaker wa Parliament gomanyira oba ababaka ba Parliament bemulonda bamuvunnamira gwani avuma Speaker wa Parliament omanyi bayita ntamongo gwe mu ggwanga lino ovuma mu kitiibwa Ssebuggwawo gwani who are you n'olwekyo mwegendeze bemwogera mwetidde emikisa muliko ebikolimo omwana ojja vuma kabaka obe n'ebikolimo ensi yonna nga ojja gitambula nga tewala asobola kwambulwa kikolimo nga wavuma bwa kabaka bwa Buganda kale zikulume ensakale zikulume obungeete ku nsi kuno lwakuvoola kabaka oyiike endusu oyiwe eminyira naye nga n'ekikuma tokimanyi bakujjanjaba nga tokimanyi lwakuvoola bwa kabaka bwa Buganda kale nze Sonko Muhammad katusingane programu yaffe naddako mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155